kibakutusako the great Sundowner y'omusambo teeka sente WOLABA okuva nga 27 November paka nga 3 December ye wiki namba ey'Omukenkufu Nyanzi Julius ekyuma kiwagala kyuma nga tutendeka mu EQUATORIAL hall rooftop jangwa ike ku bya teknologiya ne science ennima ey'omulembe okugatako omutindo okutandikawo obukolero jangwa ike okukola amafuta ga diesel okuva mu buto okukola pellets alisibwa ebyennyanja okulima ebimuli bya NETTLE amatovu omwenyango okukamula butto mu kalitunsi okola ebizigo okuva mu miyembe okukola sabuni mu vvu okukola toilet papers n'ebirala sasa tozokuba kyanga tutandika paka 12 ez'akawungezi gula tiketi ku mitwalo 10 ofunire kendo kwa za amatovu omwenyango ne NETTLE okubukinga tiketi kuva ku noti 7 noti 3 15 the great Sundowner ey'omusanvu teeka sente WOLABA etuuse Sunday eno Sundowner eyengedde tubala bubazi kati naku 2 zokka tugituukeko n'olwekyo jangu n'amaanyi jangu obeereyo tosuba omukisa guno olwa the great Sundowner teeka sente WOLABA ey'omulundi ogw'omusanvu tuze tutambula tuze tusenvula twasooka ku eyasooka Sundowner eyasooka ne tudda ku ey'okubiri ey'okuna ey'okutaano ey'omukaaga kati nene ey'omusanvu eyengedde gamba taata wogwe Barnaba gamba mama wogwe Zebidayo nawe Maulana jangu ne muganda wo obagambe nti Sundowner etuuse nga bwe nabalaga olukuno oluwedde programu eyo yali ekwata ku nkolayo ebizigo by'emiyembe era nabe tugenda bikola mu the great Sundowner ku Sunday eno ennaku z'omwezi nga 27 fena tugenda kuba ku hotel EQUATORIAL waggulu nga tukola ebyafaayo mu the great Sundowner teeka sente WOLABA ey'omulundi ogw'omusanvu tekinologiya zigenda kubeera z'amaanyi tugenda kusiga ebintu ebitannaba kubaawo mu nsi eno ng'ate abikuyigiriza yennyini ye Omukenkufu Nyanzi Julius Uganda's best scientist 2021 archive eyo ginoonye oteekangako ne TEEKA kubanga kyali kisufu nnyo n'olwekyo n'omulundi guno tugamba tutya jangu oyige musigadde nnyo emabega naye ng'emikisa gijja ekituleetedde okusigala emabega nti oluusi tunyooma tugamba ate ngenda kuyigayo bikyeyo ngenda kunyiga sabuni ow'amazzi buli omu akola sabuni ow'amazzi ku kyalo naye wammwe ani yakoze ku biodiesel kibuuzo tewannaba kubaawo muntu eyakoze biodiesel n'olwekyo mu Sundowner ojja kujja oyiga okukola biodiesel tumuteeke malamukola tumuteeke mu generator ensi yonna ekube mu ngalo egambe nti prof bioresearch mubeerewo ate ne great Sundowner tuuka ku myaka 10 ng'okyusa obulamu bw'abantu n'olwekyo bye tugenda okuyiga kwebazizaako nnyo yakatulaba ntandikidde mu giya naye nga mbeera Omukenkufu Nyanzi Julius okuva mu prof bioresearch tusangibwawo waggulu ku EQUATORIAL ekirango nga bwe kikugambya wennyini mu koona ozogamba we are the cornerstone of Kampala business kubanga tutunudde Kampala yonna south west east north yonna oba tulaba bulungi afuluma ng'agenda mu northern Uganda obeera otulaba ayingira ekibuga ng'ova ali ku Kampala road akkirire wakiseka anoonya spare otusanga awo ne tiketi eza Sundowner wozisanga duka mangu ogule tiketi yo wekwata ekifo jukiranga bw'olabye tutugenda kubeerawo wiki namba okuva ennaku z'omwezi nga 27 okutuuka nga 3 omwezi ogw'12 ye wiki namba nga gwe kyolina okukola olina kulondamu lunaku lumu lunaasobola okusoma jukira nti emisomo gino tugenda kuba tugiddingana nga Sundowner ey'omwaka oguwedde bwe yali mwagiraba wano ku prof bioresearch ne ku ntimbe zonna si yonna yagenda ekyenda twakola chocolate ne tukola sapatu ne tukola twakola kikya genito wash obutonde ne tukamule mwanyi buto w'emmwanyi bannaffe ab'ebukoma nsimbi ne bagamba wow marvelous kyakiyitirivu ne tugamba yes ebintu ebitwe bibeera ensimbi ziwoome n'olwekyo nga ensimbi zimaze okutuwoomera kati tulina okuziteeka we tulaba awo wennyini omanye ebintu bingi bitumala enviiri ku mutwe bwavu bukumala enviiri ku mutwe naye Sundowner eyengedde n'olwekyo nga bwe mulabye tugenda kuyiga ebintu bingi nnyo
naye ng'olwaleero kambalage ku bintu bye tugenda okuyiga ate buli anajja ng'agenda kubifuna kojjeko diesel biodiesel gwe tugenda okukola munkwate bulungi nabagambye biodiesel okwongerangako bio okuva mu bio research kyekyo kituyisa bio Veronica wali kuuzia ampita professor bio kati ngenda kukwata mu biodiesel amagezi ago tugabawe munamwe mutambuze engine zammwe ebintu mubine ebikola biodiesel nga bwe ngenda okubalaga wano mu program ya leero nolwekyo itajjajjawo itamamawo ito omwana oyo atalina mulimu ita buli muntu ayagala ebyakabi ito omuntu ayagala enkulaakulana omugambe tulina okugenda okugula tiketi tubeerewo nga naffe abajulirwa tubeerewo nga abajulizi nti bannaye Sundowner bwe yajja ey'omusanvu naliwo nnyo era buli anajja agenda kufuna certificate the first of its kind certificate nkulu nnyo omuntu bagamba nti naliyo mu Sundowner n'olaga certificate abaana n'abazzukulu bajja kujjukira kubanga bajja gamba nti ne mujjajja wange yaliwo nnyo ng'ensi yeewuunya ebintu bino naye nga ekintu kyonna kiri kitya nti Sundowner etuuse ekyo ekisinga okuba ekikulu era zo zino okunda okwaze tugenda okubawa mu musomo ogwo emulimu endokwa gono miliki thisthle etovu ezungu etovu ezungu wali olirabyeko etovu ezungu lyerino erimanyikiddwa nga miliki thisthle ngenda kubabulira kyerikola guno gwe omwenyango stinging needle onayokya abasoga bamuyita kadumbula kadumbula kati ono stinging needle owawansi ow'omuddo solinga ow'omuti ono wawansi yalimu eddagala ate ono yani naituroza yegwe gwendolooza abasipana bwe bato bagamba ndolooza mumutero bulaba busoopu obwo naye kale kino ekimera kino ekirina akaloosa naye byonna tugenda kuyiga okubirima lwaki tugenda kubiyiga mu Sundowner anti kantandikire kwono miliki thisthle nanyirira oyinza omuyita envandirwa naye eddagala ly'amaanyi gwe gumu ku muddo ogusinze okunoonyezebwako mu nsi yonna abasajja bamagulu meeru bagunoonyerezaako naye bazudde ki bazuula nti gujjanjaba ekibumba naye ne basirika nago gulina amaggwa kugamba naye ate ng'abazungu bwe mbamanyi kati batera okubatwalako ebintu byammwe ne babatwalako emiddo ne babatwalako obumonde bunnansangwa emiyembe ginnansangwa ne babitereka kati ne babalekera ebyabwe bino kikula naye tekiwoma nti weebityo kati balaba biri biremeddwa ng'ate bakomyawo ekyammwe nga bagamba ekyaffe kizungu nga mutandika okukirima kumbe kyali kyammwe tikiri resistant tekirwala batuzanyira ku bwongo batusika eryo naye kale sisuubira nti n'omuddo guno gwabwe kubanga emiddo gyonna gikulira wansi w'enjuba ebifo ebirina omusana naye kati go bagamba gwabwe ngati nga bwalaba ku mukuza nnume omusajja gwe bayita Wabag yali muna science nga mu Germany bagumutwalira n'agutumba erinnya naye yali musajja muntu mulungi n'agutuma Wabugia ugandensis n'agwongerako ekigambo kya Uganda kyovula kati buli avaayo gwa Uganda kuba kuliko ugandensis naye singa yateekako Wabugia germanensis twandikiriza nti muti gwabwe naye nga gwaffe ne bino weebityo ebiddo webibeera n'olwekyo kyo kikutiisa nnyo naye tovu lino lifumita liriko obuggwa butonotono si bwe bulinga liri eryaffe naye nga gulina ekirungo ekya silimarine eyo ayamba ekibumba babagobye babaganya okugenda ebuwalabu babaganya ogenda ebunaayira nti ekibumba kibadde kirimuko embwa ng'abavubuka bwe boogera kirimu obuwuka kwegamba kirimu obuwuka ate kirala mugenda ne munywa ku mwenge nemumira eddagala nga omusawo talibawadde ne mukola self medication ekibumba ne kizimba kati etovu lino lijjanjaba nnyo ekibumba n'olwekyo mu Sundowner buli anajja tugenda muwaayo endokwa agenda asimbe ate bw'oba oyagadde okusimba nga business bino ebirime bye bayita cash crops ate guno omwenyango ate gwo muyitirivu nnyo omwenyango guno gujjanjaba alaje
Omwenyango stinging nito aina ayani tosobola na kuchikiriza nenga aina nacho serotonin aina histamine omwenyango guno oba stinging neto gujanja abanyowalaje ate nga mulimu sente kubanga emirandira jago abazungu bagikozesa okujanjaba ki okuzimba kwa katungulu kwa abasajja emirandira gino ddagala nnyo ntera kiremu emirandira y'omuddo guno egula emitwalo 4 ate amakola nga gula emitwalo 2 ogenda okakana ng'olina emitwalo 6 ng'ate akulira emyezi 3 nga muyiko osobola okufunamu kiro 3 nga bwe tunalaba mu the great Sundowner TEEKA SENTE WOLABA zange nzitaddemu stinging nito amatovu amazungu ne night rose tovaawo tukomawo tulabe ebimera bino ebinabeera mu the great Sundowner TEEKA SENTE WOLABA the great Sundowner eyomusanvu TEEKA SENTE WOLABA ekubya coordinate omusomo ku proof by research ogwa buli mwaka genda kusoma mwezi 27 November paka nga 3 December tuli bakutukupa wiki namba jangu tuyige jangu tusome EQUATORIAL muluyo kukwata omuliro gwaggulu ku rooftop tali kusigala kya kimu kwejja mu nyanga Omukenkufu Professor Julius Nyanzi Julius bintu bingi ebyenjawulo ebyokuyiga ebyokusoma tuli bakutunulako mu science ne technologia tatuyiga okukola amafuta ga diesel okuva mu butto okukola emmere y'obuweke giyite pellets erisibwa ebinnyanja tuli bakutunulira ennima ey'omulembe okulima ebimuli bya night rose okulima amatovu wamu n'okulima omwenyango tuli bakuyiga butabo tuyinza okugattako omutindo okukamula butto okuva mu kalitunsi okukola ebizigo okuva miyembe tuli bakuyiga butabo tuyinza okutandikawo okukolera obutonotono okukola sabbuuni okuva mu nvu okukola ebikookoma ebisungu ziyite toilet paper kugambye ng'ennaku z'omwezi 27 November paka nga 3 December EQUATORIAL muluyo kukwata omuliro gwaggulu ku rooftop toyingirira emitwalo 10 zokka weewandiise kati buukinga tiketi yo ng'oyita ku noti 7 noti 3 M52 tukira nti okwofunirako ensigo kiitendekwa y'amatovu omwenyango wamu ne night rose tutandika ssaawa 3 ez'okumakya paka 12 ez'akawungeezi ne great Sundowner y'omusanvu TEEKA SENTE WOLABA ekubya koodi togisubwa.